I was on parade and I think when is not allowed on school and they give me suspect. Up to now I'm here. My teacher forgive me, which I did. I will never do it again. Forgive me, my teachers. I request you, I'm going to do good habits. Nze yanga kido tokubanga omuntu jido mukwana gwo kubanga ku kido akatono kalyanga ne munno Kapiripiti. Nze yanga kido tokubanga omuntu jido mukwana gwo kubanga ku kido akatono kalyanga ne munno. Yo nze Kapiripiti omubaaya agezako ambassador abato mu gato ng'omuto mu bato omubaaya omuto alongside Hyper Kids Africa. Nze ndi fit mpozi gwe. Nze ndi kiriya. Batuwa basale nze nali manyi batuwadde basale kume batuwadde suspe. Jendi. Batuwa suspenda. Nanti batuwa suspenda okimanyi nga kyali wange batuwa suspect. Kati wakeyo biki ebikufuula bize? Wakeyo ebinfuula bize era nnyimba zange nakwata video nakuba mu kapiira. Nakutte video bagiyita yayanga kido. Yagikutte bamuyita makateni. Puli waka wantame njagala genda ku ssomero. Kocha agezako kugenda ku ssomero kwegayira? Kocha agenda n'abeegayirira naye nga naye obimanyi baticha baaganira ddala. Bagamba Kapiripiti omusango gwakoze gwassa kireego baabigaana. Kyanjigiriza okuba n'empisa obutayimbirayimbira nnyo ku ssomero n'okuwuliriza baticha bye baba bagamba. Bano babayita Hyper Kids Africa. Amanya gangenze kisate Esther aka Kasirinza lume abantu ekiro. Amanya mugajja wa Kapiripiti batuma abantu. Amanya bye bagetuuma bagagala nanti omulala Kasidi aluma abantu ekiro. Kolabo nina yawo ne Peter Raima. Peter Raima ngasimumanyi. Abeereeyo UK. Simumanyi nange nnyo. Kubanga naye fani wange. Ali UK. Kati video genda guko enyonyo gende lyo bagenda kujje. Twagimala dda. Ndio tugamba. Nabakoonako kyaka mwali busy. Kale kicho gamba abasomesa bo kusomero sawa zino. Basomesa bange nenga wagwan bichi nenga muri fiti basomesa bange nenga mbasaba mu nsonyi wonzire okusomero nsome kana mu bimanyi Kapiripiti ombaya abizanya henza ku nsonyi. Kati begayidde mu Luganda bakitegedde. Bagambe ko mu Luzungu bagenda otegeera bulungi bakusonyiwe bulungi mu Luzungu. My teachers forgive me, which I did. My teacher forgive me, which I did. I will never do it again. Forgive me, my teachers. I request you, I'm going to do good habits. Ngenda kola empisa ennungi nenga nsaba mu nsonyiwe. Good habits. What did you do? I was on parade and I think when is not allowed on school and they give me suspect. Up to now I'm here. I'm telling my teachers forgive me. My teachers forgive me, which I did. It was bad, but forgive me. Okay, thank you for your time. You are welcome. Who is Kapiripiti? Me. Me Kapiripiti omubaaya agezako ambassador. Ninga wagwan bichi. Who is the ambassador? Ambassador is me Kapiripiti omubaaya. General yenzera gonagonaga Kapiripiti omubaaya general. Nenga tuli fiti. Video empye ni wa omujidira.